Kadama TV, Nakigozi Erina akyali mu lutalo lw'okubeera nga anoonya omwana we, akyali mu lutalo okubeera nga ayagala kubeera nga amanya omwana we atuuka atya okubeera nga bamuggyawo ne bamutwala okusoma obusisita nga tebamugambye. Agenda kubeera nga yeeyongera n'emboozi eno kuba emboozi ye mpanvu ate ng'ekyali akyakola okunoonyereza akyetaaga obuyambi. Waliwo abantu abagambye nti abakomenti ne bagamba ebintu by'ayogera tebikwatagana, naye omuntu oyinza okugwa mu kizibu, ekizibu ne kikugwako n'otabuka oba n'oyogera ebintu ebitakwatagana, naye nga ekizibu ekyo ekizzeewo kye kikuleetera okubeera ng'osobola okwogera kino n'oyogera na kiri n'olabanga oba omuntu n'alabanga ebitakwatagana naye ng'ekintu ekyo kikutabudde omutwe. Omukyalo ono ye agamba ebintu by'ayogera bituufu, omwana we baamutwala ate baamutwala nga teboogedde naye. Katusooke tweyongere okuwuliza emboozi ye. Emboozi ye ekyali mpanvu, tukyagibaweereza era naye ajja kujja ne vidiyo abeere nga abateerera vidiyo mulabe vidiyo yennyini nga naye ayogera, naye emboozi ze zikyali mpanvu gye tukyabaleetera. Yagamba akyali ku kizibu ky'okubeera nga anoonya omwana we. Bannaye mugamba mutya kansubire nti muli kiriya ndyokke naye nange siri bulungi baana mmwe mbabuulire omanye okuba nga wafiiriddwa olinga eyafiiriddwako nnyoko. Ngenze ne ntunuulira embeera eyo mama nga ate nno ye saamuziikako naye tatange bwe yafa nabeerawo n'endowooza okudduka mu nnyumba. Kyokka mbadde ngaaguma naye ntunuulira abantu abo ne ŋŋamba babala kaki ke babala ekibalo kyabwe kiyinza okuba nga firimu yaabwe bagenda gifiiramu naye babadde bagumu. Nze simanyi bakyala bannange ne basajja bannange naye ne bazanya bakyala mbalaba bambi mwebale nga temusoose kulinda kugamba nti banandaba batya nga mpositinga bino, naye buli maama bambi mwenna abasobodde okufaayo bambi mbeebaza banne bataata bange mwenna mbalaba mwebale nnyo. Oli n'agamba nedda tugenda kulaba kye tukola bambi mwebale. Saagala na kumenya amannya gammwe naye waliwo bali abasobodde okugamba nze ngenda kukuzaala, nze maama wo kati okuva n'olwaleero ngenda nakuzaala omwana wo era guma ndi wamu naawe. Nebaza abarespondi nze naye Minisita Nakiwala Kingi njagala okwata abantu bano n'obwegendereza omukwomu paka kwasembayo sitidde kikoma ku nze eky'okubonyaabonya abaana baffe nga tubabalekedde ne tubawa ssente ate ne basalawo okubatta n'okubatta n'abagambe nalaba emirambo 3 ne mbabuuza ono omwana ani yamuse babani ababasa ate omuvubuka nderabira n'okwerabira mwe tugenda tuzungira ate ne bayiwa kirindi ne bakuba amasasi. Bannaye ebintu ebyo tebigenda kukola mu Uganda empya. Bannaye tugenda okwezza obujja. Bannaye mulimba bino ebintu tebisaana. Bannaye abooluganda mu Kristo Yezu muzuukuke mulimba ebikolwa ebyettima ebikolwa eby'obukyayi mwabijjawa abaana bannambi mwabijja luddawa maama w'omwana kati nno kino tekiri ku nze nzekka nti excuse me as me Erina Nakikozi naye abaana bangi bakomplaininga abasajja abakabasanya abaana bannaye mweddeko ate nga munnaye babakabasanyiza ddala naye gwe muli toyina mukisa n'ogamba omwana muto era tutunulira abasajja n'ogamba naye bannaye oba abasajja Mukama yabatonda mu ttulu baki abasinga ate aguli omulembe guno naye tuwala yatugenda kulawa buli musajja ng'omanya alina kadaama tubawadde omwezi ogwo nga mulipootinze wa Minisita Nakiwala Kingi naye olipootinga ogenze kubanga tugenda kukusiba otubuulire ensonga lwaki omukazi we yatuuka okugenda okukola nga gwe tosobola mukolerera ne baddawo ku TV mbunze njagala Nakiganda eyakolamu gweyagala Nakiganda eyakolamu simayanga njagala Kadaama eyakolamu ate mujooga kale basajja mmwe mujooga naye mbalayirira kikoma ku nze okubonyaabonya abaana ate era ngenda kukwatagana bulungi ne pulezidenti yaddako yenna oba Museveni oba Bobi Wine naye tulina okulongoosa ekintu kino kubanga mutijja ne Bobi Wine mumutijjisa akasuusuuto ke basuusuuta bamulekwa mu lumbe bwe bali batusuusuuta wali mu matongo essaawa eno ndaba abantu 108 bazze gyendi ne ba Ogiba nga ab'Ekasaka nabo bambi nsanyuse nga mbawuliza nga nabo bangamba twakulabye munnaye tukusaasira ate nga bamaama naye mbakakasa abafamire y'abazaako basomba wallahi n'ogu okujjako bano batabani
abamu ate benna blockinze naba blockinze nyine ensonga lwaki naba blockinze because nabadde saagala kuntaataaganya era bakimanyi nti ziba zimaze okugenda nga njagala ngoba olunyiriri lwange luno nga tewali wadde okumbuzaabuza kubanga okumbuzaabuza kwe kusinza okundeetera obuzibu tugenda kukwata buli kiramu naye mbalayirira nti buli eyalya ssente zange mu mayezi ne ssente zange ziringa za muteego kubanga ziva wa Mukama Katonda mumanye ebbanga ddene tumaze nga tetukola ate naddala nze kati maze olomosa emyaka 2 nga sikola jjukira guli omwaka nali nyina olubuto ate awo ne popi buguni bukayihula bweno ne bunjoolamu awo nali mulwadde naye nga bano abaana batandise okumpositinga ebyekisiru ne ngenda okusaba security ate awo ne we nagendera ne muddwaliro nga nyina olubuto ne mbala ebbanga ddene mu kimukomera then neevaayo naye ate neebaza ebbanga lye namala mukomera kubanga kyampa okuyiga ate nenkolerayo omulimu gwa Mukama Katonda gw'otalabangako ate nekinsomesa essomo era nakati nabagambye eggulo nabadde nva kutwalira abaana ku some money for Christmas era benatwalidde benabadde mmanya abaliyo abalala bateekwa okuba babankwesa ate olwaliwo misinze misikolo yeeyo esimu yange omanyi sitaani simanyi omanyi nawunze esimu nagiresewo neŋŋenda nagenza okudda nesangako misikolo bambi ate tebabakkiriza kuddamu kukuba naye nga manyi ku abo kuteekwa okubaako ababadde bankubira naye from people from Kenya you should know that Lucy, they told me that she'll get a flag, but I'm not sure. But I believe there is a MP or a Bokasi. He's doing all the best, and you should pray for him to see that at least this girl she can get outside because she's a mother. Her babies, you know, it's not allowed. If these people they are putting her in the prison, let them at least arrest her from the country or arrest her, and they should bring the babies to see her. It's not the business of the babies, so they should have their rights. They have to claim that. But they told me she's about to get outside. They told me she got fried, but I'm still continuing to make the research about Lucy Kuria from Kenya. So I know this is not only for my side. I know all people they are concerned about different countries, people from USA, people from Canada, people from America, people from Nigeria, those Nigerians, and every country they are communicating to me. They are willing to know what happened exactly. Why the baby she's not talking to me? And those people who told me that the father they are using the baby, they are called Bwani Kasivini and Nakabi Sophia. They are using different fake accounts even to post me. They are posting me, even my dead son, in a bad way. To post the dead son, it is okay, but in a bad way. Minister naturally changes phone to look for it. It's better you look for money. Me, even if I'm not working, but if I need money, I just call God. God, I need some money. How much you need? And this time I don't limit myself. If I need money, I need this money. And I always get that money. So I want to stop from here. But what you have to note is that I have not got any information. Almost now 4 days. Many 4 days fire. And I thank you so much for sharing. And may the Lord bless you. Be with me and stand with me, and it will end with me. I wanted to come as an MP, but Rosemary Sende, she said that she needs to give me money. I refuse that money. She told that lady who was abusing me that I'm selling myself and I sell girls. I'm not selling girls. I have even mask card, so I'm not their level. I am a baby's I am father's daughter. I'm father's daughter. My father is in heaven. He's caring about me. Everything I need. Unfortunately, people they do not know who is Irina, and they will face it laugh. Even those policemen who have been involved, we are going to arrest them. I left my baby with my brother. How comes I can't find her? Where did they get the responsibility of saying that father? Do they know? That man knows me? Did he go to my family? My dear, wake up. Now, teri kuzikiza. Muvumaganyiza government naye Abdulmulasi yabagamba mujja kunenya government neziyiddawo. Naye nga lwaki? Muweddemu ekisa, muweddemu empisa, muli awo mwenna mutambula nagalale mukola bye mwagala. Tugenda kubakwasaganya. Kino kisanja oba wembule kubanga kiyakuna muchezo tekyakola nnyo makulu. Naye kino ekisanja sikimanyi muliro. Mukama abankumire naye ndimu ennyamivu. Era awulira akawodiyo kange kano +962 799 415624. Mwebereremu
mumbeererewo mwebale kunjuwirawo omubiri omwana yo mukafaananyi yenze maama waawo gwe mulaba naye kimpitiriddeko mukama abankuumire bye